mu kaifube okulaba nga abantu ensangi zino bazaala abaana be basobola, amawanga ku lukalu lwa ssemazinga wa Africa n'ensi yonna bakwenyigira mu bikujjuko by'okulaba nga bajaguza olunaku luno. Entikko y'ebikujjuko by'okujaguza olunaku lw'enkola ey'ekizaalaggumba yakubera mu disitulikiti y'e Lwengo ku lw'omukaaga lwa ssabbiiti eno omwaka 2015. Ku lw'omukaaga luno tujja kuba nga tujjukira olunaku olw'ensi yonna olwa contraception oba okuzaala gumba, kizaala gumba, n'olwekyo kye tugenderera okulaba nti tusomesa abantu baffe okulaba nti omuntu oba omukyala azaale omwana nga bw'aba ayagadde, kugamba okulaba nti azaale omwana ng'ayagadde kuzaala omwana oyo. Mu Uganda kaweefube w'okubunyisa enkola eno omuli okumira empeke, okukozesa obupiira, okusala abasajja obuseke wamu n'okubivaako biwomeddwamu omutwe aba United Nations Population Fund UNFPA ne gavumenti ya Uganda nga bayambibwako Global Fund n'ekitongole ky'Amerika ekya USAID okulaba ng'abantu bazaala abaana be beetegekedde so si byakyanguddeko bugwi. Gavumenti ekisooka yataddemu ssente mpitirivu okulaba nti abantu baffe bafuna contraceptives oba bafuna ebikozesa nga makerenda, ng'okusomesebwa ku bya family planning, injectables, okufuna empiso, ate n'abasajja okusala obuseke bwabwe. Ebintu bino tubitaddemu tukuteekuka na bwara ate bigenda mu ggwanga lyonna. Ono minisita Elioda Tumwesigye ayongera ku kinoganya nti abakyala 34 ku buli 100 tebasobola kufuna engeri y'okugemamu embuto nga bakozesa emu ku nkola zino waggulu, ate 26 ku 100 be bokka abasobola okufuna emu ku nkola zino ez'ekizaalaggumba. Wano ne bakubiriza abaana okwewala ebyokwegatta nga bakyali bato, wabula singa kiba kizze embuto baleme kuziwakulamu kubanga kiyinza okufiirwa obulamu bwabwe. Kati mu Uganda tulina abakyala 34 ku 100 abandyagadde okuba nti balina kye bakozesa okuziiza olubuto nga tebalwagadde, naye tebafuna chance eyo, tebafuna obuyinza obwo, tebafuna ebyokukozesa. Omukungu okuva mu UNFPA Dr. Kidane G. Abraha akubirizza abantu okujjumbira enkola ey'ekizaalaggumba ez'enjawulo omuli okukozesa obupiira, empeke, okukumira okuli n'ez'okwerinda ziyite emergency pills, ko n'okumala ekiseera ng'omukyala ayonsa omwana kikyayinza okuyambako okuwa ebbanga erimala wamu n'okusengeka abaana. If people say I would have liked to space my children or pregnancies, that means those clients have started now thinking of their health and the health of their children. Most often what you get is low contraception prevalence rate and low unmet need.